Yes, ebigambo epas byayogedde. It is one of those conversations ze tulinde ennyo zibeerewo, naye abalina okuzeetabamu balina obeera bit technical nabo in how they analyze. Epas kyagezaako okujjayo mu byayogera wano, it is about the skill set, his skill set, not greatness. Jose, Bebe, Bobby, they are arguably the greatest artists we've ever had in Uganda. They are in that category of the top 10, and Epas ayinza obutabeeramu oba taliimu olwa the boxes ezikola greatness. Nze nsinga Chameleone, nsinga Bebe, nsinga Bobby Wine ne bw'obagatta bonna. Nze before kujja mu industry nagamba taata wange yangamba golooza oli otya mu music, ne mugamba nsinga buli omu. Kyali nali njogeza malala naye ng'ate amazima gali nti nali njogesa si malala entirely, naye nali njogesa okumanya kw'ekintu kyenkola nga nkikomparinga n'okulaba abalala bwe bakola. Just about Epas na bino byayogera. Skill set, yes, is one of those most gifted. Woyogera ku penmanship ye, is one of those writers abalungi. Engeri gya selecting ennyimba nti agenda kuyimba ku kino kyetwandisenga themes za selecting oba subject matter kyagenda okubeera ng'ayimbirako. Wogenda ku his vocal ability, wogenda ku his comfortability and versatility ku genre of music gyagenda okubeera ng'ayimba. Epas y'omu ku bantu betutannaba kubeera nga tuwa ebimuli byabwe ebibagwana. Wetwogera ku bayimbi abagwa mu category ya Epas bayitirivu, wogenda mu industry ya Uganda wano side y'abakyala, waliwo abakyala essaawa zino ab'amaanyi, they are great mu linnya na mu buli kimu kyonna kyonna ekirala, naye wogenda ku skill set nga gy'oliko, they are artists nga bami tebajja na kwogerwako. For example, aba Nava Gray are very, very, very gifted. Neta agenda beera mu conversation muri Shiba, muri Spice Diana, muri Cindy, muri Carole Kasita. They are great. They are greater artists. Nenga skill wise ono mwala ayinza back banakola ki n'abatta. Bakalo nakibera mu bajjukire bisera bwe bayimbira before Bambi she died. Abakyala ba Angela Kaluli tebafuna bimuli byabwe bimaya nenga bali balungi nnyo. Nenga this world emanyi Juliana, emanyi Irene. Bakyala ba Phoebe na Solo tetwabafaako nnyo kimala kigenze wala. Bibeerawo mu ggwanga lya America mu hip hop gansinga kubanga ngoberera laba omwami gwaita Black Thought oba olabe Tech 9, very, very, very proficient in terms of their rhyme skills, delivery, flow. Naye tebagenda beera mu conversation nga bayimbi ba Drake buli muntu amumanyi n'ogenda luddawa naye nga wogamba nti nno bannange ani alina skill set ey'amaanyi ku bano. Everyone ali technical like Black Thought w'amaanyi nnyo naye ng'ate Drake amusinga buli kimu, sente, commercial value, nyimba, kumanyika, popularity bibeeramu. So I think Epas tayogera ku greatness because he can't be greater than those three. Naye wagenda ku skill set wabeerawo ko debate ebeerawo, though naye is subjective because me I will still choose Jose Chameleone any day. Nti n'oba ogasse buli kimu kyonna era Jose still will come off top